Alright, nkwebaza okubeera nga okyali ku Star TV. Tumaze okubeera nga tuyingira mu katundu kaffe empoza ate kano wamanyira ebikwata ku muntu ow'ekitiibwa omututumufu wano mu kibuga Kampala n'ebitundu ebyetoolodde eggwanga. Oli programu yaffe ez'emutuntu Abuchaze Ssemakula gemanya gange era nga wonna oli olunaku leero tumaze okubeera nga twegattibwako omusajja omututumufu akoze erinnya okumala ebbanga wano mu industry, mwogezi wa ku mikolo, muweereza wa ku radio, muzeeyi w'ebbama, mu promoter w'abayimbi abatumufu wano mu ggwanga. Ani gwe nayo olunaku olwaleero kamala okubeera nga mukwa ennyini yeyogerera amannya ge bagamba nti Abaganda bagerawo olugero bagamba lugero kyawo oluyinza okujyawo olw'omuganda gundi lubaale w'omulamu tasamirirwa. Njogedde n'omusajja oluganda alukuba budinda kuba omwogezi wa ku mikolo. Emikolo gino tuyinza gyogerera nga oli tatalantata mu lulimi oluganda. Sansa okukulaba sewo nange obbasanga amannya nage sijja gakwogerera yadde nga manyi. Nze Sendagire Joseph abasinga gwe bayita muzeeyi mutiini Bakiddawo. Nsanyusa okusinkana kankwateko mu ngalo zo. Oziwulidde engalo za ziwuli ezitabala binusu zibala mpapula. Omuntu akulaba essaawa zino ku Star TV yandyagadde okumanya Sendagire Joseph yaani? Okusooka kwa byonna abatulaba mbalamusizza nnyo management ya UBC Star TV okutwalira wamu mwebale emirimu gye muweereza era mwebale kakkalabya. Sendagire Joseph musajja mufumbo yeddira nvuma akabbiro kati nvuma abanyonsa bandiga ngwambika ebibiri ebyogerwako mu bitabo ebitukuvu kuba ekyenvuma bagamba baabo abaana b'envuma tuli bawandiikeko mu Bible ey'Oluganda ey'Oluzungu ey'Oluganda badengambe ey'Oluzungu kakati ate ne bagamba nti kaako akaliga ka Katonda kaaka akajja ebibyensi beesimye abayitiddwa ku mbaga entukuvu ey'akaliga. Kati ebika bibiri byombi bye navaamu kitegeeza ku nsindiwo ku bwa Katonda. Ebigambo bye tojasobola bimalayo. Otegedde akaliga ka Katonda n'otegeera ekyakatinvuma. Nsukula nga kubasambira mu kika kya katinvuma. Toli musambi wa mupiira. Kati ate gwe oyogedde katinvuma. Akatinvuma ke kabbiro ffe tweddira nvuma akabbiro katinvuma. Kati ebyo bibiri ate nvuma akabbiro katinvuma. Era bwe tulijja mu programu ey'okumanya ebyo nayo ndigikunnyonnyola n'otegeera. Tweyanzege. Sendagire Joseph yasomako oba tasomako kuba tuli kati gwe olimu aboogezi b'emikolo temuyina nnyo oluzungu lulyawo. Otuli amazeeyi b'ebbama era oluzungu terwetaagisa nnyo. Wasomako ebyo ebitabo tewabirirako ddala? Twasoma abantu naye lwakubanga okusoma tebakwetimba bwetimbi. Era emirimu gyonna gye tukola girimu okuwandiika n'okusoma. Kakati awo oyinza okugamba omuntu nti teyasoma. Kakati awo Sendagire Yosefu yabirya. Nassale yagitandikira mu ssomero ki? Essomero gye yatandikira eyo Maya. Eno walukaga gyagala okubeera nga atwala. Ye gombola y'ensangi naye ate najja asomera enaddangira n'asomera ekikandwa n'asomera enaddangira St. Mbaga's College. Kati bwentyo bwe natambula n'ebirala. Abasomera enaddangira obbi wamwe wuuno oyinza okuba ng'obadde ekyo tokimanyi ng'omulaba ng'ogamba bwe mma muyinayo okumanyaga n'enaddangira temulwawo muwandiikira kabaluwa abeere nga abasikamu omukono wano nawali. Nsanyusa okubeera ng'ekitundu nakyo nkitegeera. Sendagire biki by'owoomerwa nga ggwe? Nze emmere yange enkulu lumonde era nze mukyala wange yalwawo nnyo naye ng'asiitaana nga buli lwafumba amatooke gaabwe alina okuteekako lumonde w'omwami. Akati nze ne bwe luba Christmas bw'otafumba lumonde mba sijja kulya. Olwo omuliriddeko nva ki? Enva esinga okumpoomera ekyennyanja eky'omwotokwa. Ekyomwotokwa kye kino ekitali ekikalu naye nga tekikaze nnyo nga kiri wakati w'okuba ekibisibisi n'ekikalu. Ekyo ekyennyanja kibayita ekyomwotokwa mu Buganda n'Oluganda olutuufu. Programu ya leero nakugambye tuba n'omuntu omututumufu omanya byawoomerwa omanya obulamu bwe n'omutegerako ky'obadde tomumanyiiko. Omwotokwa obadde ogutegeera kati ogwo nagwo agukubudde ekyennyanja eky'omwotokwa kimuwoomera nnyo nga kuliko omumonde omusoga gyayita embooli. Oyenda embooli n'ekyenanda. Okay, oli musajja oli mwami mufumbo
oba okyali mbano abatala? Ndi mufumbo awedde emirimu era eyeebuuzibwako ku nsonga z'obufumbo kubanga tosobola kukulembera benkulembera mu kwanjula ng'ate ggwe toyina bw'osobola kukuuma. Mukyala wange Vivian Naggayi muzzukulu wa Kasujja Busujja, tuyina n'abaana lwakuba omusajja tabalirwa nzaalo naye tulina abaana 6 kati. Mutabani wange omukulu ali mu senior 5, akamuddako kali mu senior 4 kagenda tuula guno, n'abalala abaddako bwetyo. Okay, nsanyuse okubeera nga ate n'ekyo kitegeera ekyono. Mpozi kinanegadde okubuuza mukulu Sendagire, oli muzeeyi w'ebbama, omikisinga otya characters zino? Tuli ne Sendagire ayogerera emikolo, walina ogamba taata tuzze bwe tutyo olunaku olwaleero, oyo gwe tubadde naye mu bufunze awo. Katugende kati bbama, oyingira ebbama. Talents zino natandikira Kawempe mu Nvujjo. Kawempe Nvujjo Hall ku Lwettula we natandikira okuba ow'amaanyi, naye talents nyingi ezandimu, naye era buli muntu nkimanyi nti ayinza okuba alina talents nyingi ezimulimu, naye okuzeevumbulamu bwe buzibu abamu bwe basanga. Bw'omala okuzeevumbulamu, ani gw'oziraza ate asobola ozitegeera kimu naawe azirimu. Akati nze nali already na talents ezo, kubanga nali musajja muddusi wa misinde miwanvu ku masomero, nali musambi wa mupiira nga nsamba namba 9, era nga bwe tubanga omupiira gugenda kuggwa nga samba dakiika 9, naye nga omupiira bwe guba guganye okubaamu ggoolo, nze gwe beesiga nti bwe tuyingiza Sendagire wakiri gumwekoonako ne gunywa. Kakati nali mukwasibwa ggoolo era nakati nkyakwata, njira nenfuna mu time yange nenkwata, era ne ttiimu y'aboogezi Boogezi Football Club nze goalkeeper waayo. Kantambule mu Katonda tenzira eri mu boogezi b'emikolo ogambye gwakola ki? Nze goalkeeper w'aboogezi b'oku mikolo. Nawulirako nti gwe chairman w'aboogezi b'emikolo, kituufu banidda? Si kituufu. Nze nina ekibiina kyenkulira ekyaboogezi b'emikolo, naye waliwo ate atutwala ffenna bamuyita Sonko Kavi eri ebulanga Emmengo, naye nga abalina ebibiina tuli bangi, kubanga kati nze nina ekibiina ekyange ekya mikolo super aboogezi association, erimu aboogezi 1,200 n'okugenda waggulu. Olinamu aboogera ennimi ng'Olukalamoja nabo baagala okuwasa? Ab'Olukalamoja era oli bw'aba ayagala nti ngenda Kalamoja, naye lwakuba emikolo gikyukana, ate oyinza okwagala Kalamoja nga mugenda kusooka kweriga miggo, kubanga kati bikyukana, obuwangwa bwaffe bukola ki? Kankujjeeyo muzeeyi Bakiddawo oba Sendagire, ate komyewo gwe tubadde tuli ku bitono ebyo ebyenjawulo awo, otandika okusitula talent yo ngamba ku Lwettula mu Nvujjo. Kati mu Nvujjo bwe nva ewa maama okujja okutandika Kampala mu 1997, natuukira wa maama wange Oliver Nuya Nannungi e Kawempe. Olwova luddawa? Nva Busujja gye nabeera. Busujja ewasibuka abengeye wanika kiri. Kakati bwe nzija ne musinkana yalina restaurant gye nasooka okukoleramu. Kambuuze, wasooka kutembeya mmere? Si kutembeya, dereeva w'emmere. Omanyi emirimu gino oluusi abagyogerera mu ngeri etategerekeka bagiremesa bangi ogikola, naye mbulamu bw'ensi eno ne bwe tuli eno mu maofiisi kati ge twatuulamu, bw'oba toyina era akuleetera mmere kugirya ate osobola era okufa enjala, kitegeeza n'oyo wa mugaso nnyo mu nsi, alina okwebazibwa. Kakati nange gwe mulimu gwe nasookerako kukola, ne mpeereza emmere, abantu we bandabira empisa zange ennungi, naye naweerezanga buli kawungeezi bwe mmala emirimu gyange wa maama wano nga nzikirira mu Nvujjo, nga ngenda nenjiga okuba ebivuga ebyekinnansi, ngoma biki, okuzina amazina. Bwe nkuwa engoma oyinza okutulagamu ku skills zo oba obukodyo bw'olina mu kubuutula? Engoma ate yo ndi kabaka.
njikubira ddala buli muntu ne yeewuunya era n'emikolo gye ntera okugendamu n'ensangayo abagoma ntera zikwatamu n'enzibuutuza ogera tubutulizaamu ate kyekigaana. kakati bwenva eyo ekitone kyange kyalabwa nnyo omukulu Fred Kibirango yali manager wa Nvujjo Hall. Era nga y'omu ku directors abaali ba Nvujjo Culture Troupe ne mwami Musoke Siraje okwo twaliko ne Tom Mugenyi abasajja banyamba nnyo okujjayo ekitone kyange mpozi n'omukulu omu bamuyitanga Sebyala. Mukulu Sebyala oyo kati simayina gyali naye be bamu ku bantu abanfuula kyendi okulaba nga talenti yange evaayo. Tutambule tusikemu ebigere otandika otya Ab'Ebbama? Ab'Ebbama kati talent gye nasooka talent y'Ab'Ebbama nasooka kuzanyira mu Nvujjo ng'omuzeeyi omugagga era nga bampita Bijodolo eryo erinnya lyasigalawo nakati bwe Kawempe bampita Bijodolo abamanyi era oli bwampita gwe Bijodolo manya nti amanyi okuva wali e Kawempe. Akati bwe malaawo okuzanya bwe ntyo abantu ne banzikiririzaamu kati nendabawo omukisa waliwo okuweereza omupiira ku Radio Simba empaka z'okuweereza omupiira Africa Cup of Nations neŋŋenda nembiisanya n'abantu eyo neeyita erinnya ery'omuzeeyi nga bampita muzeeyi Nnume Tekamwa. Bijodolo muvuddemu ogifudde Nnume Tekamwa? Kati olwo ndi Nnume Tekamwa. Kati bwe natuuka nempereza omupiira twali ne Longido ye yatusinga nze nakwata namba 3 kakati Longido bwe yatulyako esente ze baali bataddewo manyi ne ganzigwamu n'enzirayo ku mirimu gyange. Olwo bwe nali nvudde ku mulimu guli ogw'okuyambako maama waliwo omwami yanneegomba olw'obukozi bwange bamuyita Edward Mbiru nampita okubeera turn boy ku mmotoka ye. Nembera turn boy nembera zino pick up lole Isuzu motoka Isuzu otagadde n'emirimu ovudde mu kutembeya emmere ogenze mu turn boy eribo ozanye ebya Bijodolo. Kakati omwami oyo yankwatako nnyo nange nemukolera nnyo emirimu gye era yampa nafunawo nnyo experience nene nnyo mu kufuna ku ssente n'okuyiga okuzitereka n'okuzigattagatta osobola okubaako ekirala kyokola. Kakati bwenvaawo ku Radio Simba tumaze okuweereza omupiira biwedde nkutte namba 3 bampayo awo ku birabo byange airtime ssente enkalu n'ebiringa ebyo bandawusa abo naye tebampa baafu kakati ndowooza baaziwamu ate abaddayo nga tetuliyo. Kakati baafu nagiwangulira mu mazina bwe namaliriza ne nkola ki nenvaayo nengenda bwe nava ku Radio Simba nali ndi awo wayise emyezi ng'ena ne bankubira aba Radio Simba. Omukulu eyankubira baali bamita Chiwa Paul Katna n'aŋŋamba jangu mukama waffe zino yakola agency abakola ku byobulango biki bwe bityo bannange munoonya nno naye mulaba kakati nja kuguka nnyini gw'onontuusa. Kakati Chiwa Paul Katna bwe yankubira essimu nanga jangu mukama waffe yasiimye eddoboozi lyo ojja otandika okukola naffe neŋŋenda banteeka mubinsanga wano awo ndawusiye mukama wange ne senkubuga siyaasa nina mukasloti katono nnyo ak'omuzeeyi nenzijja nenyumya ku byaliwo edda nenkakola bulungi nnyo ne banjagala naye simayina kyambagula oba kyekyandiko kuba omusaayi tegwasiima nnyo Simba naye nali nakawolako emyezi ndowooza 2 ate nekintikka buto nenzirayo ku bwatani boyi bwange nandaba rediyo sente zaayo tezirabika nze wali mmanyidde muzeeyi tugenda ntukola nenfisa 3 ne bampaana wano olinda omwezi ogunaggwako ate bankeeza mu bujjo akoze obwatani boyi abasinga endabira ddala nga obwatani boyi bwali bugagga bwange nenzirayo kati mba nakaddayo ku bwatani boyi nkoze omwezi nga gumu 2 ne wabaawo omukulu bamuyita Omulangira Moses Mawanda oyo yali yampulira ku Simba anoonyereza angwako Kawempe ngamba nkwagala tugenda kutandika radio bagita City FM eya City enda Sebalu ewampeewo yalina omulongooti ogwagwa kyekyo kyennyini era ekyatugobayo mulongooti we gwagwa temwadda ngulu tetwaddayo kati gye twava gye nava kati bwe omulongooti bwe gwamala okugwa tugitandise emyezi ng'ena ndowooza ekutta akati yali etandikiriza okukwata omulongooti ne gugwa kati omulongooti bwe gwagwa nenkomawo ku bwatani boy bwange mbadde ku bwatani boy kati ne wabawo omwami omu bamuyita Ronald Bwambale
nangamba naye talent yo nga nnungi nnyo lwaki tonoonya radio endala waliwo omuzeeyi yali akola ku radio super yafa wandigenze nodda mu kifo kye ne mugaye bya radio byatamanze bindi wano ne bwogimpunyiriza siyinza kudda mu bya radio kankalo bwatani boyi mukama yalimanya kakati kumbe ndowooza katonda yayitisa mu yo obubaka nangamba tokoowa nanzirira omulundi ogwokubiri n'ogwokusatu nangamba ekintu kimu nangamba gwe nno nze nkubuulira naye osanga nina kyenengera nenzija ku radio super bwe nzija ku super wano natuukanga era atalina kiwandiiko na kimu kyonna nakisaba mulimu era najja nakuba bulungi ebikalu byange kakaka mpaka ku reception nze simanyi wawe bagabira mulimu kubanga najiri tebasaanoonya ndese mutwe gwange n'ebikalu byange bwe ntuuka ku reception nasangawo omuwala baali bamuyita koni nasangawo omuwala baali bamuyita koni nga yali ku reception nemubuuza sibeera ninnyabo bulungi oli otya nze bampita Sendagire nakolako ku radio Simba naye nzize wano njagala mulimu ozze okusaba omulimu tolina yadde akapapula n'akamu ozze n'abikalu byo na mutwe gwo gye bayita engalabi ennaku zino kakati era nze ebiseera ebisinga okusoma kulungi nnyo n'empapula zo n'oba nazo naye ebiseera ebisinga nze ndabanga ettondo ly'omukisa erimu erisinga ekiro y'amagezi ettondo ly'omukisa erimu lisinga ekiro y'amagezi atuwuliriza oba atulaba essaawa zino omaze okutegeera ebigambo ng'ebyo naye akuuka n'otinze mu bwongo obwo nti ettondo ly'omukisa erimu bwe riti lisinga ekiro y'amagezi bimu ku bigambo bya mukulu Sendagire njagala mbeere ng'ate tweyongerayo mu maaso katono abeeko ebirala byategeeza awo tukomyeko awo